Every woman will follow the one at the front. Wetwogerera ng'ekibiina ki NRM kisigazeeyo omutendera gumu gwokka ogwa kamyufu nga guno gwe gw'okulonda abakiise mu kakiiko ak'okuntiko akaseeke oluvannyuma lw'okulondesa ababaka ba palamenti bammeeya bassentebe ba zi disitulikiti awamu n'abalala. Wabula mu kamyufu kano mubaddemu emivuyo egy'enjawulo era nga waliwo abantu bangi abavuddeyo ne bagivumirira. Yadde nga bino bibaddewo amyuka ssentebe w'ekibiina kino mu buvanjuba bw'eggwanga era omubaka wa palamenti akikirira ebitundu bya Kikinzi East constituency mu disitulikiti y'e Kanungu Dr. Chris Baryomunsi ategeeza nga kino bwe kitategeeza nti bavudde ku mulamwa gwe basalawo okutambulirako ng'ekibiina ki NRM. NRM, like I have said earlier on, remains the only party that is ideologically sound, that is based on ideological principles. I have said time and again that when you look at the other opposition parties, you will find many of them are ideologically anemic. Baryomunsi agamba nti kituufu wabaddewo okutagalamu wabula nga bakukola kyonna ekisoboka okulaba nga beetereeza. Ono era ategeezezza nga ebbugumu eribadde mu kamyufu ak'ekibiina kyabwe bwe lyoleka obuganzi ekibiina bwe kikyalina era nga buli omu akyettanira. NRM as a party remains steadfast. It has not digressed. It has not diverted from its core principles. But of course it's a mass party where we embrace everybody. You know, much as we are a political party, but sometimes we call ourselves a political organization. Okwogera bino Baryomunsi asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe balangiridde mu butongole ebifo eby'enjawulo bye bazze okuvuganyaako mu kakiiko akafuzi ak'ekibiina ki NRM mu kiseeke ng'onayagala okuddamu okumyuka ssentebe w'ekibiina kino mu bitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga Godfrey Kiwanda Ssuubi eyeegwanyiza eky'omumyuka wa ssentebe mu bitundu eby'emasakkati ga Uganda awamu ne Lydia Wanyoto Mutende eyeegwanyiza eky'okukiikirira abakyala mu kibiina kino. Maze emyaka 5 ate nsaba ekisanja ekirala ate waliwo bingi bye tukoze nga SEC nanze nka vice chairman wa Western Uganda. Omulimo gwa SEC kubeera gwa kulowooleza ekibiina. Wano Kiwanda Ssuubi wasinzidde n'ategeeza nga bwali omuntu omutuufu okuteekebwa era okulondebwa mu kifo kino olw'ebyo byakoze nga kw'otadde n'enkolagana ye n'abantu mu kitundu ky'ayagala okukiikirira. Ku kifo kya Central Region tewaliwo ayina buzito n'obumanyirivu obwenkano bwa Kiwanda. Mwe bennyini mubamanyi no integrity kyetugamba obukulembeze obwensa. Lydia Wanyoto Mutende ategeeza nga ku mulundi guno bwazze nga mwetegefu okulwanirira ensonga z'abakyala era ng'agwana okuweebwa omukisa n'ate ogw'okulala. Adde mbasaba nti nate neera mumpe akalulu okuba nti mbaweereza ng'abakyala aba Uganda aba NRM n'abakyala mwenna mu Uganda. Nze erimu gyange gimanyiddwa era ngikola n'okwagala n'obuyivu ate nga mbitegeera. Okulondebwa kw'abakulembera ekibiina kino mu kakiiko akaseeki kusuubirwa okubeerawo omwezi ogujja. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV agaguddewa. Mulina okuba nti abantu be mulonda olonda omuntu nga nukumwogerako obwogeze NRM efiirwa obuwagizi olumwogerako abantu ne beenyinyimbwa.